Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubire muri bulungi. Nze nga siri fine olw'ebigambo ebitambula ku famire yange, ku baana bange, ku maama w'abaana bange. Tebinsanyusa. Era omutima mbadde nga sisula bulungi, omutima gugenda kwabika. Era famire zaffe nga zigezaako okuŋŋamba Amiri tovaayo kwogera. Amiri tewennyonnyolako. Nate nga sennyonnyolako, bwe mba sennyonnyoddeeko. Famire yange bagiteeka wansi, nange nze kennyini banteeka wansi. Simanyi biruubirirwa byabwe ki. Simanyi. Ensonga era ddala esooka ensonga. Ebigambo ebigambibwa nti sirabirira baana bange. Abaana bange mbalabirira. Abaana bange mbalabirira okwo. Mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle. Atuyingidde wiikendi. Bantu bangi nnyo abeetaba mu by'okusanyuka, kucakala n'ebirala. Kati omwami oyo gwalabe ku screen yo ye Dictator Amir. Kati mu mbeera nga bweri mu nsonga ze ne Chosen Becky tugenda kubeera nga tuzitunuulira mu maaso awo, naye ku side eno ey'abayimbi munange UCC esobodde okubeera nga evaayo n'egamba buli mutegetesi w'ebivulu alina okubeera nga asisula permit ya mitwalo 10. Olukiiko luno eno lwabadde lwetabiddwamu President wa Federation Eddie Kenzo, afiina amasannyalaze akossa n'abalala bangi omuli Pastor Kiganda, Pastor Sempa, kossa ne Minisita w'abaana n'abavubuka Balamu Balugahara ne bapromota abalala. Kati Eddie Kenzo akiikiridde abayimbi n'agamba ekituufu kiri nti emisolo basasula mingi nnyo gye bayinza okubeera nga tebajja kusobola kukwasaganya ate we bagattibwako amunange pamiti eno UCC gyeyagala okubeera nga eteekawo. Kati UCC egambye okukola kino eno egendereddemu okukendeeza eri abantu abayimba ebigambo ebitali birungi kossa n'abo abambala mu ngeri ey'esittaza. Era agambye bajja kubeera nga munnange basaba poliisi ebayambeko, ebaweeyo atistiko abanaabayambako 500 okusobola okumonitaringa buli wanaaba ekivulu, ani akunamye, ani ayimba ebigambo eby'esittaza n'ebirala, ate basobola okulaba nga amateeka abo gabakolako bulungi. Era bano bagasseko ne bagamba ne TV zonna oba radio oba emikutu gyonna munnange egy'empuliziganya eginaasobola okubeera nga gikozesa ennyimba zino eno kikyamu ekyo kimu. Ate ne bagatubu ne bagamba era n'egyo eginaasobola okubeera nga giranga ebivulu bino eno naye nga tebiina permit, nammwe mujja beera accounted responsible. Kati mukyo kitegeeza bw'oleeta ekivulu ky'oba ku radio oba TV olina okujja ne permit eraga nti wakkiriziddwa okukola ekyo ekivulu. Kati eyo gye bituuse munnange ebintu biza otandika ng'ebyokusaaga, omuntu omu n'avaayo ne muteerwanako nemugayi waddembe okuyimba nga bw'ayagala, waddembe okwambala nga bw'ayagala, naye ate mudda kyongera okulaga naawe eyawagira kiri kisobola otuuka ekiseera ne kikkakatako. Nalaba abayimbi bangi nnyo oluvannyuma lw'insidences ezaagwawo nga bagamba bali baddembe okuyimba nga bwe baagala, omuntu waddembe okwambala nga bw'ayagala. Kati kituuse kiri eri kye kireetedde kino eno ekyawamu eri eyabadde manduso. Kati wulira UCC gyegenze, owulira gwabadde nga ayambala engoye ng'ozambalamu kaalumu ate yo munda mu buvuluvulu. Kati kikyo kituuse nga ne wooba oliwa nawe kijja kukutwalira okwekanankana n'oli ajja ku stage nga kumpi alinga ali obute. Mukitegedde bwe tugendako ewa kapo eya Dictator Amir ne Chosen Becky, kansooke anyongere akatambi kaneeno ate tukomewo. Abaana bange mbalabirira okuva lwe baazaalibwa anti neento eddagala twagendayo ku Heather twalina mu
covid twalimira ku Malukomu Rubaga abasawo nabo banjulira era twagendayo okutandika okunywa eddagala era nze yasasula buli kimu eddwaliro okuzaala byonna nga nze abisasula Zahirwa asembyeyo buli kimu nze abadde nga asasula okuva ku antineeto Zahira bamuzaalira Kibuli mawiro gonna buli wabadde nga mukyala wange azaala mbeerayo okuva nga azadde n'ensulawo ekiro ekyo then ku makya n'envaayo n'engenda n'enkola ogwo gubeera musango abaana bange mbalabirya tewali n'omu era wabeerayo omuntu yenna avaayo n'agamba nti yakwata lisiiti teba yasasulira ekintu kyonna ku mwana wange agireete neno olaba omuntu tababeeramu ebigambo tebivuddemu ffe babiri ate ne mubabilivinga nga boogera ebigambo ebyo ebinzikakkanya awamu ne famire yange ensonga ey'okubiri sikubangako mukyala wange sikubangako maama w'abaana bange simukubangako era sini yeri mu vidiyo etambula maybe they wanted to portray biri ebirala ebya past relationships maybe nga kye baali baagala okulaga enze simukubangako bya bulimba era mbasaba omuntu yenna avaayo ng'ayogera akakkanya omu ku nffe n'abaana bange yeenoonyeza bibye era nze mba mulaba ng'omuntu aduumirwa enjala abasinga babavujjayo nga boogera abo baduumirwa njala balirabanga ekkubo mwe bayinza okufuna ekyokulya okitege naye kati ogenda kujja okakkanya nze okakkanye maama w'abaana bange then kati tomanyi nti waliwo obulamu after social media esawa yonna tusobola osisinkana oba mpate oba kuziika oba dduwa netusinkana ne famire yange omanyi abantu omubeera ne relationship wabeerawo abantu abeefuula abamanyi nnyo nga omwami owageza maaso n'okubeera nga akitegeeza oli buli kimu n'abeera nga akiringiriza nga tavangayo kwogera ku ye kyali musonga naye oluusi abeera n'omukazi n'abaana ate nga naye akimanyi mu relationship okusuka omugwa ebintu ebyo bibaamu kale tetuyinza kukakasa bigambo Amiri byagenze maaso n'okubeera nga ayogera ate era tetuyinza bibuusabuusa kubanga omukwano gw'abantu bameka babiri bano busobola okukya ku makya n'obalaba nga bali bonna either nga baddiŋŋanye oba seekyo nga balina ekibagatta kuba balina abaana nga balina kyebakuŋŋaanye oba kyebaze okusobola okulaba nga boogerako kati gwavaayo n'oyogera ekikyo gwe nga kyolowooza oba nekyoteebereza munnange abantu bulijjo baawukana naye sikiwa nti waliwo omusajja ayawukana n'omukazi n'atabaako bantu batuuza kwogerayo bugambo butali bulungi eri musajja oli n'abasajja kyekimu era obaako byogerayo bitali birungi eri omukazi oyo gw'obadde naye omuntu bwatuukira okugamba ekyomunda kitegeeza nti ate ebirungi mu kiseera ekyo ayinza obba abigamba balala kyova abalala bavaayo ne basirika gwe bagambye ebikyamu n'olaba nga bakugambye nnyo kati gwe n'olaba nga omanyi ebyenkomeredde naye nga ate ebirungi tobimanyi kuba abantu batuukira okubeera nga bazaala abaana basatu sigiwa nti nno baali bakwata mukwate no waliwo okukkiriziganya waliwo okuteesa era n'essanyu libaawo okutonda omwana kati gwe wojjira mu mbeera nga bweri nti gundi kino gundi kiri gwe kyolabanga ekinene ku sayidi yo omuntu asobola okuba nga ye alaba kitono waliwo abakyala bajja okufumba gwe n'obungenze ngamba gundi mwezi naye nga ye omukazi akimanyi wadde mwezi nenze gwe njagala kati gwe n'okuliriza ekyo nti kibi kikyamu naye nga omukazi yakigumira tekimu n'abasajja omusajja omusanga nga ku baana 5 babadde asuubira nti yazaala mu mukazi ng'alinako 3
ninga mufumbo we mwali anyigirizibwa naye nga agamba mukazi wange talina gyala aganze nkyamwagala okiwulira so nga ate guno kikuliriza gundi bazaala abaana ebbali we yazaala abaana ebbali n'ebirala naye nga ye gwe bazaalira abaana ebbali yakulaga kiri kyannuma naye obulamu kabusigale nga butambula so sera bisinga abantu abatali mu relationship omulekerawo okwefuula ennyo kulaga nti muzimanyi muzogereko bwogezi naye temukakasa kuba oluusi ate biyinza n'obbasirya kale katumaleyo emboozi ya Amir ate tulabe ebiddako zisire wa Mauritian niyo linajja nayogera ng'alaga there is no life after this. Omutima gunnuma mama abaana bange Rebecca okimanyi I loved you ate nawe wanjagala ffenna tweyagala buli omu yayagala munne nga n'abali waka baakirabanga buli omu yayagala munne naye bano abantu bano ba third parties abo be bajjanga boogerera wanze nali nsirise nintandikawo bulungi nnyo omulimu gwange nintandikawo restaurant yange emirimu gyange gitambula obuvunaanyizibwa bwange mbuteekinga simanyi kati lwaki nze omuntu asirise sivanga yadde okwogera ekintu kyonna simanyi lwaki kati ate bebaagala okunsojjasojja baagala kunyonoonera bulamu siina nze buzibu na famire yange bonna yadde obutakkanya bubeerawo naye tulowooze ku baana tuve mu bino ono yankola kino ono yakola kiri si birungi tulowooze ku baana kuba abaana bajja kubeerawo olubeerera era bagenda kula balabe ebintu bino era baana bange nze nkyogera ano mu kamera maama mmwe namwagala era naye yanjagala ensobi za buntu kyonna kyembanga namusobya ansonyiwe kuba nange era kyonna kyabanga yansobya namusonyiwa ku mutima era akimanyi nze nsiba nkimugamba n'omwaka guno egwali gutandika nayogera naye nemugamba nkwagaliza kubeera bulungi kyokka sikwagaliza kintu kyonna kibi akimanyi asobola obbajjirayo message nazibalaga nga twogera nga kimugamba nkwagaliza birungi buli kimu kyokola ennyimba zo zivuge buli wamu konsati yo okoleyo ne konsati abantu bajje bamuwagire era nsaba buwagizi bwammwe mumuwagire mu buli kimu kyakola maama w'abaana bange Rebecca mumuwagire nange mumpagire Mungu ffenna atuwa obugalirizi tusobole okubeezaawo abaana baffe ensonga ezisigadde zonna zaffe aba babiri era nze sikiwagira zibeere mu media mbasaba ekintu kimu mikwano gyaffe oba mwenna abatwagala kutusabira ate saagala kubeereko ttiimu nti oba ttiimu gundi ya ffenna mutwagale tewali mubi ate nobody is perfect ya mwebale kumpuliriza basabira birungi Mungu abaye buli omu kyasinga okwagala Allahumma amina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.